Bano be bamu ku bavubuka okuva mu disitulikiti y'e Mbaale abali eyo mu 1000 abeegasse ku bannaabwe mu ggwanga abazze batendekebwa okuyambako poliisi okutangira obumenyi bw'amateeka. Emyezi ng'ena egiyise omukulembeze w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni abadde mu kwetooloola ggwanga lyonna ng'atongoza abavubuka ab'okuyambako poliisi okutangira obumenyi bw'amateeka nga kati abavubuka baakatongozebwa basukka mu miliyoni 6. Bw'abadde Mbaale, Pulezidenti Museveni ategeezezza abavubuka bano baleme kwemalira ku kutangira bumenyi bw'amateeka bwokka, wabula balina n'okwetaba mu nteekateeka za gavumenti endala naddala ezibayamba okwekulaakulanya ng'eby'obulimi. Museveni era abasabye baleme kwenyigira mu byobufuzi ebitabakwatako kubanga bijjuddemu emize ng'okwekalakaasa ebitalina kye bibagasa. Ono era akonye ne ku ky'abavubuka okukozesa ebiragalalagala, ekintu ekyonoonye obulamu bwabwe. Museveni era alabudde abantu abakozesa abavubuka bano abatendekebwa okutangira obumenyi bw'amateeka ate ne babakozesa ebitasaana olw'ebigendererwa byabwe. Mu kiseera kino abavubuka bangi bakyatendekebwa okuyambako poliisi okutangira obumenyi bw'amateeka wadde nga bannabyabufuzi abawakanya gavumenti baavaayo dda ne bategeeza nti ekigendererwa ky'abavubuka bano kyakuyambako gavumenti kweremeza mu buyinza naddala kati ng'eggwanga lyetegekera okulonda kwa 2016.